Yes, Mugamba Mutia, people from Uganda, people from wherever you're watching from. Thank you for watching MMTV. Mwebale nnyo kulaba MMTV. Buli kaseera wetuleeta amawulire. Mwebale nnyo kubeera nga mulaba MMTV buli kaseera. Mwebale kusubscribinga. Bw'atanaba kusubscribinga, you're seeing this channel for your first time. Subscribinga wansawo on your right hand waliwo ekigambo ekiriko subscribe kikoneko bwamala kikonako kijja kukuleetera akade nako akakoneko okateke mu all ojja kubanga ofuna amawulire butereevu wetugaleetera essaawa yonna. Amawulire genina olwaleero gakwatagana ku mwana muwala nga bw'omulaba awo ne bbaawe bamuyita Rema Namakula ate bbaawe bamuyita Ssebunnya Hamuza. Bano ababiri babadde bonna okumala ebbanga abantu bagamba nti no babadde bonna okuvaala ne Rema ng'akyali ewa Kenzo nga dokita amubembeekereza obanga amwogereza okulabika nga amovinga on ne dokita naye nga Rema agamba katusoke tujira tulaba Kenzo kyakola katusoke tujira tulaba Kenzo engeri gy'atwalamu bino ebintu olwo nja ku making a final decision naye nga abantu bagamba Amuza ye yaliwo awo tetumanyi gwe kyo kirowoozaako naye bagamba Amuza ssebo yaliwo awo tosobola kumala gaveeri omuntu omwagaddeko myezi 2 n'okola okwanjula. Abantu bagamba Amuza ye yaliwo awo ku bbalibbali nga Rema abojjererako mpola naye amawulire genkuleetedde sigeego leero. Amawulire genkuleetedde feedback y'abantu ku Facebook, abantu ku Twitter, abantu ku Instagram. Abantu bano eno batabukidde Rema Namakula ne bamubuuza ekibuuzo kimu: lwaki tozaalira Dr. Hamuza? Lwaki ogaana okuzaalira Dr. Hamuza? Tukulaba ovuddeyo, bamwongereko ne bamugamba tukulaba ovuddeyo nga okongratulatinga abayimbi bangi, era abayimbi bangi bazadde nnyo mweno season omuli omuyimbi Juliana Kanyomozi yaggulawo akajja kwe yasamba akajji Juliana Kanyomozi, ne tulaba Chosen Becky, ne tulaba Henry Tiga naye n'azaala, ne tulaba Wizo Manizo naye n'azaala. Kati abantu bavuddeyo ne bagamba lwaki Rema Namakula tozaalira ku Dr. Hamuza akaana? Lwaki tomuzaalirayo ka baby at least ne mubeere waka nga waliwo abaana abalala abammwe mwenna babiri, kubanga jjukira abaana abali waka buli omu tebagatta maama na taata, buli omu ayinako either maama oba omu ayinako taata yekka. Ewaka waliwo Amal Musuuza yayinako maama yekka taata Eddie Kenzo tabeera naye. Ate kati bali abaana abalala Amal Musuuza yowa Rema, ate kati bali abaana abalala kuliko Musa, kuliko ne Hakim, kuliko ne Hakim. Abo abaana abalala ate bo Ssebunnya, kubanga Ssebunnya naye omumanyi yali si relationship ye eyali esoose, ayina relationship yali mu Ssebunnya ate gye yakolako n'okuwoowa. Oyo omukyala yali yamuwoowa, oyo omukyala gwe beekyawa naye Dr. Ssebunnya ye yali yamuwoowa bulungi nnyo. Kyova olaba kati ewaka tewaliwo mwana gwe bagatta maama na taata, tewaliwo mwana wa Dr. Hamuza na Rema nga bana babiri be bamuzaala taliiwo ewaka. Abantu bavuddeyo ne beekalakaasa ne bagamba Rema lwaki tozaalira Hamuza, biki tukulaba ovaayo oyogerera abalala n'obagamba bakongratulate n'obasindikira congratulations weebale kuzaala, naye kati gwe owuwo ozaalira ddi Dr. Hamuza? Era essaawa zino ngenda kubanga nkutwalako ewa Rema bye yayogedde ebigambo ebimu bye yagambye ku Dr. Hamuza n'amugamba agenda muzaalira omwana essaawa yonna. Era abantu bavuddeyo ne beekalakasa ne bamubuuza lwaki tozaalira Dr. Hamuza omwana, naye n'abagamba nja kukikola nga essaawa etuuse, ng'ekiseera kituuse ekyokumuzaalira omwana. Nkujjukiza weebale kusubscribinga gwatanaba kusubscribinga beera nga osubscribinga awo wansi, tulabike nga tulina engeri gye tukikwasaganyamu, tulabike nga tulina engeri gye tutambulamu. Weebale nnyo okulaba Rema ono. Amawulire amalala gennina aga Rema yayingidde ennyumba ye gye baabadde bazimba ne Dr. Hamuza. Ekyo nakyo nkyogeddeko ekya Dr. Hamuza kubanga bagamba omukyala tayimirira yekka ng'omukyala, omusajja amwongerezaako. Era nenge Rema ennyumba yali yagitandika dda, okuva edda ng'akyali
ng'akyali ne Kenzo nga ye azimbawo akayumba ke nga weekali awo nga weekali awo era ennyumba eno baagimaliriza ne balabika nga bagenda kuba nga bagiyingira. Tetumanyi mukolo gwe bagenda kukola nga bagiyingira, tumanyi mukolo gwe bagenda kukola nga banagiyingira tetumanyi, naye nga tetumanyi tegenda kusukka mwaka guno gwennyini nga tebannaba kuyingira nnyumba yaabwe, nga tebannaba kubeera nga bayingira ennyumba beeyagale babeere nga ekintu buli kimu kiri ng'abaana balina wanene ew'okuzannyira. Ennyumba eno erisaidize eyo Essonde Namugongo, ennyumba erisaidize Essonde Namugongo. Jjukira bana babiri baali bakola omukolo omwaka guli nga guggwako 2019 nga ggwako, kati tubali tulinze embaga naye coronavirus yabirinnyeemu, naye katulinde coronavirus waggwera baatugamba nga embaga ejja. So subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerera ddala mu maaso, subscribinga okoonene ku kadde. Webale nnyo okulaba MMTV buli kaseera okukuleetera amawulire, webale nnyo okulaba Gyekuumireko.